bwatu mutebi tulabe ate wakedde watya tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo obenje bwabaddewo over the weekend bantu 11 babufiiriddemu tugenda kulaba ebintu eby'enjawulo akabadde saizi Luweero gaali y'omukka wali eri ajja kuba tutematema mpolampola tugenda kuba ne Spiderman omulenzi oli agenza okukola effujjo eryo ali mu ddwaliro apooca na bisago akatambi twakafunyewo engeri gyavuddeyo n'agwa wansi ono walubiri tugenda kumulaba mpolampola wano naye katwale Robert Mutebi ono tulabe ate waakirere tusooke tulengere entambula y'ebidduka then tudiscussing mpolampola ensonga ezo. neyanziza nnyo neyanzege abanafe abagenda maaso n'okutulaba ku makya kuno program Omusunsuzi ye program okwetuli amazima go gali nti nsese tusemuko katono anenvaako ku makubo ndi wano enansana abamanyi nansana kakolansi akawansi we nsinzidde ndowooza ebeera West 1 bwemba serabidde eyinza okuba West 1B ndowooza gyendi eno naye nga ekituleese kwe kutunuulira ensonga ez'enjawulo ezibaddewo mu wiikendi eya Idi mu wiikendi wabaddewo ebintu bingi ebibaddewo mu wiikendi ya Idi wabaddewo Ettemu wabaddewo obubenje n'ebirala era abantu abawerako bagenze maaso n'okulabika nti abava mu bulamu obw'ensi eno mu biseera ebyo ebya wiikendi embeera yatandika kwonooneka ku lunaku lwali Lwakutaano ekiro omujjukira awo omu gwe bagenda maaso n'okuba amasasi ate ne bagenda maaso n'okwokya motoka yonna ne bagimalawo mwe yali atambulira mu bitundu era ebyawo ematugga mu bitundu eby'ematugga ensasage eyasooka okuwuniikiriza nga tuyingira wiikendi ey'olunaku olwa Idi era ebyo bye twagenda maaso n'okulaba nga ebyali poliisi ekyagenda maaso n'okunoonyereza n'abali mu studio mujja agenda maaso nakyo okukyogerako naye essaawa zino banaffe abagenda maaso n'okutulaba njagala mbalage ekifaananyi kino akabenje ako bagenda obbalaga erudde eyo omwami ono gwe mulaba Ssaalongo Nsagga Richard omutuuze wa wano enansana y'omu ku baafiiridde mu kabenje akabadde mu bitundu eby'Eruweero era ekifaananyi kye nga akyali mulamu abagenda maaso n'okulaba ebifaananyi mulaba tipa omwami oyo omunene eyafiira kumpi yalinga afudde ku steering eya tipa eyo takisi gye yagenda maaso n'okutomera y'ono omwami kanta yono mwami eyagirimu Ssaalongo Nsagga Richard yazaalibwa nga 1/7/1963 yafudde nga 9/7/2022 ye yabadde mu kabenje ako okusinziira ku poliisi kati omuwendo gw'abantu abakafa abali mu kabenje ako gwasuseemu mu 10 okusinziira ku poliisi n'amawulire ge bagenda maaso n'okubanga batuwa naye nga batugamba nti akabenje gava ku takisi eyayabika omupiira negenda maaso n'okulabika nti ate eyingirira motoka eno ekyaddirira byebyo bingi ebibaddewo mu wiikendi tumwalabye n'akabenje akabadde wali ku Leerwe ku URA olwerwe motoka Benzi eyagenze maaso n'okutomera naye nga wano wetuli agemaka g'omugenzi abalabi baffe aba Salt TV abagenda maaso n'okutulaba era bali kaakati mu kwetegeka kulabika nti basimbula okugenda gye balina okulabika nti bamugalamiza budde bonna bagenda kubanga basituka okulayika nti batwala omubiri gwe gyagenda okubanga agalamizibwa naye nga yoyo omu ku babadde mu kabenje ke nkutegeezezza akafiiriddemu abantu abasobye mu 10 akatono nnyo bano be bamu ku baana b'omugenzi kabatubuulireko katono nnyo ku kibamanyi ku taata nga bitalo nnyo se kitalo nnyo mukama wange taata wasemba kumulaba taata nasemba okumulaba zinganga wiiki 3 emabega kubanga nze mbadde sibeera awaka wano naye badde nga taata tuwulirizaganya ku ssimu ebiseera ebisinga okumanya ku nsonga nga bwe ziri ewaka baganda bange ne maama waffe naye ekyennaku ku lunaku olulungi ng'olw'abasiraamu ate kitange okubanga lwe yagenda kale sitimuna kyakikolera bwe kyajja mukama bwe yagera naye nga tekyali kirungi n'akamu taata wange abadde inginiya makanika akyasinze nze mutwala nga akyasinze kubanga bangi bayigiriza enankulabye nga yatandikira mu garage bagiyita Kim's Motor Garage bwe mbanga seerabidde sisobola kwerabira ku myaka gyange naye nga ye taata wadde akyasinze okukanika emmotoka nganze bwe mmanyi nganze omwana yabadde yamu ku bakama be nga agitambuliddemu kondowooza ng'era alina ebintu by'alina okukomyawo ng'akomawo
amawulire tugafuna nze bankubira ssaawa nga 11 nga baŋŋamba taatawo alabika alina obuzibu bwafunye naye tetunnakakasa bamuddusiza Mulago. Kaakati obuzibu bweva nti bagenda okuddamu okunkubira nga nange gye nali ku mirimu nga baŋŋamba mbu taata alabika afudde. Ne nziruka ne neegatta ku baganda bange ne maama baali bali e Mulago. Twasanga kitaffe munnaye ng'afudde. Tuze naziika Ssemuto totuuka Kapeeka kasi totuuke Ssemuto mu ttawuni katono nnyo awo waliwo ekikubo kye tukyamirako gye tugenda okugalamiza kitaffe. Tweyanziza nnyo. Bannaffe abagenda mu maaso n'okutulaba byebyo ye abadde mumanyifu nnyo naddala mu bitundu ebya Kampala n'eno Wakiso kubanga ng'omwana bw'agambye abadde makanika ow'amaanyi ennyo era ekitundu kino kyakwatiridde namungi w'omuntu mu kiro ekikeeseza olwaleero abadde bazze okukungubagirako ate abalala wano we tuli essaawa zino. Ke kamu ku bubenje bungi obwabaddewo ku wiikendi obwatutte abantu abawerako era okusinziira ku poliisi bategeezezza nti bakyagenda mu maaso n'okulayika nti banoonyereza ate ne ku bubenje obulala obwabaddewo mu biseera ebya wiikendi nga akabenje akamu ku bwabaddewo era nga bemujja okulaba awo akabaddewo ku ssaawa zabadde kabaddewo ku lunaku olw'eggulo ssaawa zabadde eyo mu 9 n'eddakiika nga ziizo motoka UBJ 053N Mercedes Benz eno yagenze maaso n'okuyingirira train wali ku kinnawattaka okuliraana eggaali y'omukka. Engeri akabenje ako gye kabaddemu nayo yeewuunyisa bwe mubanga mugenda maaso n'okulaba ebifaananyi ebyo kubanga olaba nti eggaali y'omukka yabadde ekuba eŋŋombe ng'ate eriko n'amataala ag'amaanyi ennyo agalagibwa geekumye era olaba nga driver w'emmotoka eno yabadde nga agezaako okuyimirira ng'alinga mukama gwagambye nti wano obulamu bwe bugenda okukoma atuuse mu ggaali y'omukka weeyita agirengera ate n'abanga asiba olaba nti ye yamuwuludde buwuluzi bw'atyo naye n'ebyaddiridde byebyo kakati bye tugenda maaso n'okunyumyako ku ssaawa zino. Akabenje kali poliisi tugamba akabadde ku Bombo Road poliisi yategeezezza nti olunaku olw'eggulo lwatuukidde nga abantu 10 bo bakakasiddwa nti bavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga batugamba nti motoka zabadde 2 UBD 855G eno nga ye taxi ne UAH 316P eno Isuzu RF azizabadde mu kabenje kano akagenze maaso n'okulayika nti kakola obuzibu buno era nga batugamba nti motoka eyabadde yolekera eggulu mu biseera ebyo yabadde ekkirira mu kitundu ekimanyiddwa nga Sinalya Valley mu kakaaka ka Sinalya we wabadde obuzibu obwo era okukakkananga abantu bwe batyo abafiiridde mu kabenje ako. Muhammad Wamala ne ttiimu wiikendi bwe yabadde bingi ebyabaddemu era mujjukira nti twali twolekera okuyingira wiikendi ate ne tufuna ekikangabwa ekya Charles Ogwanga kaawo ow'ebitundu biri ebya Bukwo eyagenda maaso n'okukubwa amasasi ate nekyaddirira n'emmotoka ne bagyokya gye yalimu mu bitundu era ebyo ebyekasangati eyo kubanga poliisi yaayo yatandise dda okunoonyereza ku ttemu lino byali ku kifo ekimanyiddwa nga Kiryowa ku mabanda awo ku luguudo lw'Ebombo okuliraana Bano petrol station ebyo we byali awo ne bagenda maaso n'okulanga nga bamukuba amasasi ate naye oluvannyuma yafiirwa mu ddwaliro ly'Ebombo nga bamuddusizaayo okufuna obuyambi. Byebyo wiikendi bwetyo bwetambudde twalabyeko n'omwana oyo mbwani mutusaba akatambi kuba twakabasuubiza ak'omwana wa Lubiri Senior Secondary School ali mu ddwaliro emmenga agenda maaso n'okupookya ng'ono yali agezaako okwetta era naye nga bwe munaabiraba mu pulogulaamu ey'olwaleero. Bwetyo wiikendi bwe yabadde okutwaliza wamu naye nga kutegeezeza nti wano enteekateeka z'okulabika nti Ssaalongo bamutwala okumuziika ze zigenda maaso nga mulaba mwenna betuli nabo enkya ya leero. Gano ge maka ge yavuddemu genda okukola naye ate Mukama ate yamusobozesezza kulayika nti akomawo ako kemulaba akatambi k'omwana oyo wa Lubiri Secondary School eyafuuse Flying Dragon n'agezaako okulayika nti abuuka kuva ku kizimbe ate erudde eno gye tuli atubalaga omu ku baafiiridde mu bubenje obungi obwabaddewo nga atuyingira wiikendi era kakati omubiri gwe guno nga bwe mugenda maaso n'okulaba gugalamiziddwa wano bwe bagenda okulayika nti bamujja okumutwala ate okulayika nti azi
aziikibwa kandi abo banasobola okufunako ku namwandu w'omugenzi atubuulireko ko katono. Maama nga bitalo buuzaako ku namwandu. Kyemulaba kyekino abamu ku babadde mu kabenje ketubalaga ono yabadde mu isuzu eri gye tubagambye elf omwami ono gwe tubalazeeko kakati naye bagenda kubanga ate abamutwala gyagenda okubanga agalamizibwa. Embeera yabadde yamaziga mu weekend nga muwulira kino muwulira kiri embeera yabadde yamaziga nnyo nyene eddala. Abalabi baffe abali ku programu Omusunsuzi essaawa zino. Maama nga bitalo eby'omwami nange amawulire wagafunye essaawa mmeka era ewaka yavaawo ddi? Ewaka yavaawo saa 12:36 ez'okumakya. N'agenda n'akola emirimu gye yabadde alina okukola. Kati mu kukomawo zabadde ssaawa nga 7. Yabadde ne brother we ne baawukana. Ye n'ajjira mu ttipa yabaddeko amayinja ya bbulu. Yabadde atuuka mu bombo kalule waliwo wakalu sikategeera bulungi we bakayita kati emmotoka taxi yabadde muva maaso yayonoonesa omupiira kati neetagala. Bwe yatagadde ye n'agiviira dde ebbali gye yamulumbye n'emukuba naye teyafiiriddewo. Twasobodde omutuusa twafunye emmotoka z'amagye ne zimuleeta mpaka Mulago. Bwe twatuuse e Mulago abasawo ne bakola kye balina okukola gye yasiriza ogw'enkomerero. Amannya gange yenze Nalugo Diana. Bw'atyo Nsagga bwe yavudde obulamu bw'ensi eno era essaawa zino bagenda maaso n'okutegeka okumutwala ate gyagenda okubanga aziikibwa nga bwe tugenze maaso n'okubannyonnyola abalabi baffe abali ku programu Omusunsuzi. Ebyo bye tukeereddemu olunaku olwaleero bibadde era biri mu ggwanga Uganda, Nsasagge n'Amaziga byabadde mu weekend. Naye Mukama atusaasire busaasizi kubanga ate obubenje bwali bungi nnyo omwaka oguwedde ate era n'omwaka guno obubenje bungi nnyo nyini ddala nga ate atulinganga abaguli obubeezi mu makkati. Embeera yeeyo kambaddiza omuzindaalo abali mu studio ndaba kofi ne bagenda kugijjamu kyekigenda okukolebwa kati kitulaba wano we tuli. Abamwongerayo kakati mu ambulance bamutwale gyagenda okuziikibwa. Katusooke tubalageko ekyo then tudde mu studio. Yeyembeera kakati eri wano bali mu kumwongerayo nga bwe tulaba. Nga bitalo nnyo ebya muganda wo? Kitalo nnyo ssebo ekyokuvibwako mutabani wange, nze muyita mutabani wange Richard Nsagga, mwana wa mukulu wange gwe yandekera ate nga ye musika ewa mukulu wange era mu ngeri endala aba mutabani wange so nga ate era mukulu munnange. Tuviiriddwako omuntu ow'omugaso abadde agatta empya zonna kubanga tulina empya eziwererako ddala ne mu buli nsonga abadde musaale nnyo nnyini ddala gye tuli. Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe ebigambo ebisembyeyo okuva mu famire eno bye tufunye. Mbeera yeeyo Muhammad Wamala Fedi Nabwire ne Faruk Sesaazi nga tukutegeezeza nti weekend yo ebadde y'amaziga mukumpi mu buli katundu mu buli kasonda ak'eggwanga obubenje Ettemu wamu ate n'ebikolwa ebitiisa bye bibadde mu weekend. Nga bwe nabategeezezza ne ku ssomero liri ya Kitebi Secondary School waliyo omuwala Westful yagenda maaso n'okwetuga nga naye kimwetuza basomesa kumugambako oyo ne yejja mu bulamu bw'ensi eno
ebyo byonna bibaddewo nga tuyingira mu weekend naye kakati omuzinde kangu baddize ekiri eno kyekyo tubalazeeko kuzimu ku famire ezakoseddwa mu bubenje kamugende maaso nammwe ate okulabika nti mutematema ensonga nga bwe zabadde ate era still nga bwe muziraba omuzindaalo ngubaddize Robert Mutebi tutuwadde embeera eyo nga bwekere twongera okusaasira famire ya Muzeeyi Nsagga abaana n'ab'enganda bonna olw'ekikanga bwekyo naye nga